Ebimu ku bizibu ebyaleetebwa omuggalo gwa COVID-19 kwaliko okudobonkanya eby'enjigiriza anti emyaka ebiri amasomero lye gaamala nga maggale abayizi bangi baafuna ebizibu gamba ng'abaana okuwanduka mu masomero abawala okufuna embuto n'abalala okufumbirwa ku myaka emito so nga bba abalenzi abatenyigiranga mu bikolwa ebimenya amateeka bafuna emirimu egyalejjalejja akaseera k'okusoma olwatuuka ng'obwongo bw'okusoma bwasiimuuka dda ng'enjogera y'ennaku zino. Kati okwewala ebizibu ebireetebwa olw'obutasoma ab'ekitongole ki Plan International ensonga eno baagirabira wala era ne bagunjawo enkola oba project emanyiddwa nga Rising Project okuyambako abaana abaali bawanduse mu masomero okuddayo. Nga bakolaganira wamu ne Minisitule y'ebyenjigiriza balondobayo disitulikiti 9 okulirira Adjumani, Nebbi, Madiokolo, Yumbe, Obongo, Kamuli, Buyende ne Alebutongo. Okusinziira ku Martin Oboya akulira ebyenjigiriza mu kitongole ki Plan International okusunsula mu disitulikiti zino bazuula nga ze zaali zisingamu abaana abangi abaali bawanduse mu masomero so ng'era nsaale nnyo mu kusenza abanoonyi b'obubuddamu. Then the determination of the school now, jointly with the districts, were able now to identify the schools with the most number of, the community with the most number of children who are not in school. Agamba nti ekigendererwa kwali kukakasa nti wakiri abaana 10,000 badda ku ssomero kyokka emyaka 4 we gigwereddeko bukyanga pulojekiti eno etandika mu 2022 abasukka 11,000 baddizibwa dda ku ssomero. We reached all the 400 schools. Then as I speak now, in the 4 years of project implementation, 410,000 children were able to enroll. Abamu ku bakulembeze ba disitulikiti eziganyuddwa mu nteekateeka eno bagamba nti ebyenjigiriza byali byabasobera dda nti ng'oggyeko abayizi obutaba ku ssomero abasomesa ebizimbe ebikozesebwa ku ssomero n'ebirala byali bibeekubya mpye. Bino balimi ba bikaado nga abantu b'e Kamuli, so we have challenge most of the younger boys abasinga baire nga bali involved mu sugarcane cutting. So tuyagana nti abaana before the project baali bangi nga tebasoma. Kolo had an employment gap. It only had 35% employment. So the teachers were not in schools. For example, you'd meet a school which is having like 2,000 learners, but with only 9 teachers. Bagamba nti okuva lwe baafuna omukisa guno embeera y'ebyenjigiriza yakyukira ddala anti n'abazadde bennyini kati bamanyi ekyokukola bwe gutuuka kusomesa omwana. The number of people, girls particularly, that got dropped out was 3,648 for 1 year at the corona time. And now when the project was written and it was implemented in Adjumani, the rate at which these girls are taken back to school was so good. So under the Rising Project yatubaire nti abaana abali ku bulemu ku mubiri nga bw'oli abazaala abasinga batoleka abaana abali ku bulemu ku mubiri, those with disabilities basigala waka. So under the Rising Project twatwogera ndi ba teachers, the teachers n'abaana bene twabona nti we look for these young kids or young girls or young boys abali ku bulemu, they come back to school. Kyokka nga bwe bagamba nti nkwatirako tebufuuka bumbula waliwo okutya obanga ebizibu ebibadde byanogebwa eddagala n'ekitongole kino kati nga kikomekereza emirimu gyakyo ate tebiddemu. Kyokka bavunaanyizibwa ku nsonga eno mu gavumenti bagamba nti bakuluma n'ogw'engulu okulaba nga ebituukiddwako ate tebyonoonebwa wabula okwongerwako. District leadership and as a district education department, we have put up a sustainability mechanism. First of all, we are going to continue monitoring the progress of what we have already done and ensuring that we don't relapse, we don't fall back into having quite a number of children remaining out of school. We are dealing with the parasocial workers, we are dealing with the VECTs, mu byalo ba parasocial workers baifu mu byalo tuli bakubiriza oba oli mu kitundu ki oba oli mu district ki oba oli mu Uganda tuli kubiza ba parasocial workers ne ba VECTs mukono omulimo gw'okubiriza abaana babe mu masomero. Kati Bannakyeewa wano we basabidde gavumenti eya wakati n'ez'ebitundu okwongeza ku mbalirira ya disitulikiti okuziba emiwaatwa emiyitirivu gye bazudde mu byenjigiriza. The major gap that needs to be bridged is the inspectorate and supervision of schools, because districts have very low budget to support the inspectorate department.
wabula tebalemye kwebaza gavumenti na bonna ababayambyeko okukola omulimu gwabwe ogw'okuyamba bannayuganda naddala mu kaseera kano nga bangi ebyokusoma baali baabivaako. Standing here today, I want to say thank you. Thank you to the leadership. Thank you for negotiating the payment. At some point, we had not been paid lots of money, and they were saying, we cannot proceed if we don't get paid. We went to the ministry, met the PS at that time. We talked about government leverage, and that's why I'm thanking the government, because part of this funding, as you will hear later, is contribution. Kinajjukirwa nti omuggalo gwa COVID-19 abaana ebitundu 3 ku buli 100 bawanduka mu masomero, ekitegeeza nti ku bukadde 15 obw'abayizi ab'ebiseera ebyo obukadde 4.5 tebadda ku ssomero. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.